Stop there. Let's decongest. Oh, okay. Yes, yeah. Hey, we'll go on. So, South Africa kale wadde nga toteereddwa nsabe ekkomera liba ekiwummulo Katonda akuwa essanyu eryerabiza naye kaakati bakoze eki bamutadde kati nkategese katerekedda nja kayimba kayina tewaligo bajja yes okusooka tubeererengawo bannaffe nabo basobole ng'otubeererawo ekyokubiri nebaza abayimbi bonna ababadde mu kintu kino waliwo abazze wano ku kooti ate waliwo n'ababadde ku ground abatalabise ku kooti naye nga ku ground gye bali bakoze kinene abantu nga David Lutalo Bebe Kulu Mumula abadde ku ground Kenzo abadde ku ground n'abayimbi abala bangi Pastor Bugembe naye abadde ku ground yes by the way n'ababadde mu ssanyu mwebale nnyo kubanga kyembebalizaako nti kitulaze nti essala zammwe tezikola kwate twali kitegedde singa nga tebasanyuka naye kitulaze nti abantu okwogerera nga Katonda tasazeewo tebirina kyebikola so nammwe kitulaze nti ebigambo byammwe tebirina nnyo makulu. Onyango yavudde eggulu n'agamba nti abayimbi mukendeze ku magaali ge mulina nti kuba eggaali yo weeyisa obubi abantu gwasigala mu buli wekka ensonga eyo ogirirako ki ng'omuyimbi aludde ebbanga eddene buli omu alina marketing strategy ye nze wema atambula bwona era omuntu agamba mwenjawulo naye ate waliwo omwana agamba anze nga marketing strategy n'okutambula n'abantu bange ne bagamba ajeni skini uyo n'omulala kyenyinza okugamba ku ggaali eggaali bwe baterina kyekoze bakusanze n'oyitawo ne bayitawo sikira bamuzi kyengamba baggaali temubaako obuzibu bwemukola abantu bemusanze mu kkubo n'abantu bemusanze mu kkubo mukitule nti eggaali yaguno mugiyiteko buli omu abeere n'emirembe mugwawo ne guno omulembe ng'amagaali gayitiridde nnyo ate ku mirembe gyamwe eggaali zaali ntono ki ekisa ekyenjawulo marketing strategy yenneetunda wali abayimbi twali batono nga buli omu amaaso gali kuku naye kati omusajja agamba nkoze ntya amaaso gadde ku nze nkoze ntya mpitewo abaana tebakyalinda bino siba enyimbidde emyaka 10 n'emeka asooka efune ssente nayagala afulumya akayimba ke atambulirewo kuba ssente bassaamu nnyingi kati bwe kiba nti okutusaamu eggaali kiwunawo abantu attraction n'omutuulako niiri kayetunde bwaki mayinjo owagira eggaali ate nze singa nize nali mutegedde paka lwaki ffe twabe manyi mwe mugamba abo amaze kisibwa nawe olina endowooza eggaali kyennyini awo eggaali sinwagira kubanga mu ggaali oyo oyinza okulemererwa okulaba omulungi kuba kino kiki nga bugambye nti eggaali ng'ekyalo kino kitwale nti eggaali kyalo kiriwo omubbi omusezi omwenzi okitegedde akola atali mukozi so kakati nze nalitegeeza okugamba nti eggaali eno singa bafuna meeting ne bagamba nti ono mutuufu okuba naye okuba neggaali njagala nnyo ffe twabeera nammwe mwe bamenta baffe era nsuubira tubaswazizza bwe tuba tubaswazizza twakopa bye mwakola singa mwali banyugunya singa naffe mumi zikola ki twabeera nnyo mmumwe abatusinga so tetwabeera mu baki betusinga naye kyenjagala omanye ku ggaali buli mulembe kuba n'ebyago kyetulina okukola kwe okuteekateeka eggaali erina kutambula etya buli kiriwo mu nsi buli bizinesi etandika nga gambo lino
okufuna bulungi oluvannyuma ne bagiteekateeka neefuuka ki bizinesi. Kati omutawaana oguli okubakulembeze balina okuteekateeka eggaali kubanga ezze efuse part of the marketing. Kati ekyebuuzibwa tugiteeseteese tutya kyobalaba nti ne taxi zabangawo ne parking ne baziteekerateekera paaka. Kati n'abaana b'eggaali babateekereteekera wowe n'otambula ne banno kiba bwekiti ne bwekiti ne bagende mu maaso. Ajaluna kyakuyiga ki kyojje mu guno omusango? Nze ngojjako nkyayogera ku kyamayinja kyamukulu mayinja omuwakanya asimuwakanya anti kati amaze najja gyendi kakati eggaali yalibadde nga galaji y'ekibuye egalaji y'ekibuye abaana bamakanika bonna abo baali yeni osegedde nga bakola emmoroka zaabwe nga basinga okukola obulungi kubanga kati mukozi mulungi makanika muki abeere ne kampani ye nga eggaali ye maketika baawa ngera batema ne bakuyetebawo ne bagakati eggaali ezo ne batuuka ssaawa yosho ne bamuwerekera nobanya nti eggaali yamagezi so seeno eggaali erimu ey'okutwaza kati linda ng'osobola okugamba nti aliyeni asobola okubba akasimu ngakugwenga gwaliyanda kati ebyo byebizibu ebivudde mu ggaali kati omulimu gw'abakulembeze abaliwo tutereezezza tutya eggaali olw'ebizibu ebigirimu tugijjemu ebirungi ebigirimu tubireke kati bino ebizibu ebirimu omwana nyakudde akasimu akoze atya akubye munne ebyo tugende nga tubijja mu ndoozi ekyamayinja kiganda naffe tugezaako naddala tutera nnyo okutabagana tetutera nnyo kwagala kugandaaliza abantu mu kooti tutera nnyo okubawabula okutabagana ne balabika nga batuuka ku nzikiriziganya so nga bwe tutegeezezza nti tuli basanyufu nnyo okubanga abakiranti baffe basobodde okufuna bail nga bagenda okuwoza nga bava waka tuli basanyufu nti kooti ekkiriza okusaba kwaffe bwe twateekamu nga tukisaba ebakkirize bawoze nga bava waka era tubategeeza nti babeera mu kitundu kooti mwebeera era tebajja kubulankana ng'ate kooti ebyetaaga era tutegeeza kooti nti wabaddewo okutabagana kuva mu njuyi zonna mu mbeera y'obugunjuvu nti ate embeera y'okwagala okuleetawo emirembe mu kitundu tugamba nti tebasika mu mulina okuteesa n'olaba nga entalo zigonjoolwa so nakyo tukitegeezako kooti nti enteesaganya zigenda mu maaso era tugenda mu maaso okulaba nga tuzimaliriza amateeka bwe gaba gafuba era gagobe akomyewo era nsaba abayibi tufuna ekyokuyiga musango ali ensikini awanene oliwo mu kiti eki wano ndiwo mu kiti kya mirundi ng'ebiri ekisomusajja ganamawulire ekyokubiriza omu ku basajja abalwanira eddembe ly'abasajja kitegeera ekyokulala ndi mmeeya wa Bunamwaya so ndisatu nga mmeeya oyinza kukubiriza otya abavubuka obutenyiga mu nsonga nga zino eno abavubuka bonna amaanyi obeera n'amaanyi nga toli muli wabweru naye oyigira ekkomera amaanyi gakendeera abavubuka bonna zembasaba kintu kimu kyokka instead okulwana wakigenda ofuna olulime obusunguke omuntu n'oba akunyizizza atya kyoba olina okumanya kwata empola ono kalifa aganana edikenzo kamukwatire omusango omuserembe kalifa okize ku kooti alienskini bamuwadde bbeeru bannange kyakabi nnyo wabula just kenyinza okugambamu ku baana ba alien bafane ba alien sizifaya kubanga conditions ezimu ze batadde mu bbeeru butaataake nga Those